Omuyimbi Irene Namatavu yuno avuddeyo n'atabukira ba social media in-laws, ba social media girlfriends buno bave ku mutabani we PIUS kubanga munange bamuli bubi we yateseeyo ka video ke ng'ali naye munange abawala batandise okukrashinga ku mutabani we naye bambi ye tekyamusanyusiza era avuddeyo n'abagamba omwana bamuleke boy child akyali mwana muto akyasoma naye nga muli mutya badiya mwasibye mutya mwasuze mutya kansubire muli bulungi yona gye muli okulabira atanaba subscribing mukwano kusaba soko subscribing Meranke News liking eno video sharing commenting ateekako notification bell ako akade wentekayo video obeerenga togisibwa ba returning subscribers bagala nnyo akensuso kyemukola kyakabi nnyo badiya munange omuyimbi Irene Namatavu yagenze yabaddeko awo ne mutabani we nga balinga abagenzeko out oba mu restaurant we batyo munange nga tajjayo simu akole TikTok munange nga ajjayo simu akole TikTok naye tebali mu Uganda ensi efaanana nga nsi ya wabweru simanyi oba nsi ki naye nga si Uganda so munange nga ajjayo simu akole ka TikTok anti TikTok yeriko ng'agamba bannange mulaba kye nayimbako mbu okuzaala kujaagaana ddala okuzaala kujaagaana mulabe mutabani wange PIUS waakuze ate ye mulenzi yekka munange n'amuwaana awo ng'omuzadde waawaana omwana we naye munange PIUS yabadde alina ensonyi ng'alina ensonyi tayagala tunula mu kamera atunula eri mu kusooka yabadde kyabika takitegedde mu mama we akwata video naye we yakitegedde n'atandika okwebwalabwala awo munange mama we n'agamba buno mutabani we atya kamera munange n'apostinga eyo video n'agiteekayo ku TikTok naye munange comment section ejjudde bakurashi ba PIUS bagamba I cannot live without PIUS. PIUS has everything except my number. Abawala nga tete batandika kuyita Irene Namatavu nazaala banange nazaala wange PIUS's girlfriend banange comment section ejjudde ba girlfriends ba PIUS naye kasooke batereko kaleero ka video nga we kabadde nawo maaso ngenda kuba nkomawo ne video nga Irene Namatavu abatabukira bonna ba social media girlfriends abali okwesiba ku mutabani we so munange sokolabeko eno video then tukomewo bulijjo tubayimbira kuzaala kujaagaana natutegeeza kino say hi. Say hi to my fans. By the way, I'm the first born wange, and the only boy. Yeah? Hey. Rabacha camera, tayagala camera, na inja jimte camera paka. Banga siye yezala. Omlaba. Alina no tata we mlaba. Ali serious. Omlaba. Me PIUS. Onange yeyo video eyaleese ensasa ge mu comment section so munange after kola eyo video era Irene Namatavu yavuddeyo n'akola video endala oluvannyuma lw'okusoma zi comments zonna yavuddeyo n'akola video endala n'agamba abannange ba girl child boy child muleke mutabani wange akyali mwana muto mutabani wange akyasoma mumuleke bambi asooka asome mwewumuzeeko mujje mpola yabagambye omwana we bambi akyali mwana muto akyasoma bamuleke bambi asooke amale okusoma naye era still girl child teyeewumuzize era mu comment section mwabaddemu abamu abakomentinga naffe tukyasoma abalala nga bagamba asomera wa naffe twagala tugende ku eri essomero abalala nga bagamba buno byasoma okufuna ate bo bye baleese kwegamba comment section yo bwetyo bweri ba girl child bakurashi ba PIUS baganye okukkiriza mama wa PIUS bye yavuddeyo n'abagamba bo bagambye nedda wadde akyasoma
tekigaana tekigaana mwana wadde asoma okubeera ne girlfriend. So munnange bwe bityo weebiri. Bw'ayagala okusoma comments zonna osobola okgenda ku TikTok ya Irene Namatovo n'olaba zonna comments nga we ziri. So munnange ngenda kuba mbalekirako eno video mugirabe Irene Namatovo ng'alabula ba social media in-laws, social media girlfriends bave ku mutabani we PIUS. So munnange video yino kambeere nga njibalekerako naye nga mbeere bulungi mweraba. Banange ba girl child. Yesterday napostinze boy child wange. Naye mu comment section olemwa. My God. Comments zonna kuluna nazisomye zonna. Nekyo mbasaba mikwano muleke boy child asome. Akyasoma muleke asome. Banaye tugende mpola mikwano. Boy child muleke tukakane. Comments zamwe zonna nazirabye. Ne tukakane. Ba girl child, boy child akyasoma. Akyasoma.